yeebazibwe agulumizibwe Yesu Omunnazaaleesi. Togenda kubeera ng'osirise bebi, olina osirikako. Mujeebaleko mwenna tubalamusizzaako. Olunaku olwaleero tufuereddwa omukisa wakati mu kubanga tubuulira enjiri ey'ebikolwa n'ebigambo. Omukyala aweereddwa omukisa ye Nalongo Sylvia Najjemba. Kyekyo? Najjumba Sylvia. Scovia. Geyogerere. Najjumba Scovia. Tuweereddwa omukisa okukyalako mu maka g'omukyala ono Najjumba Scovia. Bebi ayagala bbeere nga yeekyanga bulala. Tuwanyise. Ompeemu ono atayonka. Kubanga ono ndabanga ayi kaalyetaaga. Tugenda kubanga olamusako ku bantu abatulaba abamu emyaka yake gy'okuseeyeeyake ate n'oluvannyuma tusabe ekyo twagala okubagamba. Babuuzeeko abakulaba Nalongo. Tumanyi kubuuza? Tufudde. Buuza ku bantu. Nalongo tomubuuza nga bukedde. Buuti oba obuuza n'abatulaba. Mumanyi kati bano be balongo bonna Nalongo. Bali ku ssomero. Bali babbanga ki? Myaka ena. Mukama nga mulungi. Mwabakasukayo mu kisulo. Kirungi. Ekireza tata waabwe mulala ku ono. Ye Ssalongo yennyini. Mukama nga yabawa ekirabo nange nsabira nfuna abalongo. Amiina. Nkyati. Kiki ekyo? Ennyonyi. Kale Christine tusooke tumale guno omukolo. Abooluganda munaatusonyiwa nanti bwe mubeera mu baana ebyo muba mulina obisuubira muli bazadde bannange. Olunaku olwaleero tuli ow'omukyala Najjumba Scovia era nga tukyaliddwa mu maka ge. Omukyala ono nno akkiriza Yesu Kristo era n'alokoka ono mutwalo. Tugenda kubanga ekituleese wano kusaba ng'era we kimanyikiddwa nti channel eno yakuyambirako bambi abantu abeetaaga nsaba obuyambi oba tusaba obuyambi. Abantu bano embeera mwe bali beetaagako bakwatizaako oluvannyuma lw'okuva gye baavudde mu ngeri yonna ng'omuntu n'oba tokinyonnyodde nnyo kiba kiraga nti omuntu w'aviira gy'aba avudde yonna n'asibira wano mu kisenyi kya mukisa mulungi nti baali baafuna omukisa ogugulawo naye ng'ezizimba tezinnakola ki bannange zikyabuze. Naye Mukama mulungi alabirira abantu be yonna gye baba bali. Tumwebaza olw'obulamu bwabwe nti bakyali balamu. Abaana oyinza okugamba ba mu bikomera anne Katonda agabirira abantu abaana mubalisa ki nga banyirira kitegeera banyirivu nnyo nze bansanyusizza bane Mukama yeebale. Abantu bano wano we basula era ng'ennyumba ye tugiraba bweri bweti amazima ddala ensiri eno zituukayo wamu batezi ensi zituukayoko n'akatimba munda mulinamu akatimba. Ennyumba bweti bweri nti osobola n'okulaba wano nti mwalekawo ttirisa nga mukigenderedde oba tetwalekawo ddinisa kati ennyumba onje embuyaga y'ebiseetula. Eno ennyumba ya Nalongo mwasula n'abaana be bano be mulaba era nga ye Ssalongo atya kamera abigaanye bibeeramu ebyaffe. Naye Nalongo n'agamba nze kuba abaana bange kamera kenkwate. Oluggi luno luba luyingira mu maka mwe tetujja balaga biri mu nju naye bw'oggula wano oba oyingidde. Era ennyumba eno bw'egyetooloola bw'oti ogenda n'ogiraba nga bwekigala bweri bweti bweri amadirisa gali buli wamu nti empewo terema kutuuka wamu n'ebiba byagadde byonna okuwagaanya okuyitawo bibatuukirako ddala nga bwe babikoze eki. Ate nno bwe weeyongerayo n'ojjira ddala osanga omwala ku nnyumba ya Nalongo nga kwennyini kubali era bambi ogubaawula n'ekibanja ekirala. Basuula ddala kumpi n'ensiri we zizaalira wano wennyini we tusabidde omuntu yenna Katonda gw'anaaba akutteko n'owulira nga olina obusobozi obuyambako Nalongo ne Ssalongo okukyusa obulamu bwabwe okutandikira okuva we basula bambi nsabye tubakwatizeeko kubanga mu byaddala ensula gye basulamu si nnungi ate oba esusse ku nsula ze twalibadde tulowoozaako n'okutumiikiriza. Nalongo obanga akusaba muntu buyambi olina omusaba buyambi ki?
kutereeza nnyumba kati beesabire bennyini bakuwulire. Obuyambi bwensaba mbadde nsaba kuntereeza ku nnyumba. Okay. Kaabuyonjo yo mugirina? Nedda. Ne kaabuyonjo temulina? Kati mukikola mutya? Tugenda wa neighbor. Neighbor abakkiriza? Kirungi. Sigenda kusukkawo wano, Munyonyo yaka yakuzuukusa ye yake. Tusaba obuyambi bwa kutereeza nnyumba yaffe eno ku lw'abaana bano basobole okufuna bambi. Obulamu nabo ng'abaana abalala bafuneko wantu webebaka. Mu nnyumba nfunye omukisa ne ningizaamu. Ekituufu kiri nti twetaaga ebintu byonna ebyali badde bikola amaka. Asobola omufaliso, asobola blanketi, asobola amasuuka, asobola ebbaati, asobola ettaffaali, asobolayo akasenyu, asobolayo kaseminti, asobolayo amayinja. Tukwatiza wamu ne tuba nga tusobola kuteekawo oluumu emu. Kirina obulamu bwe tugenda okukyusa eri abantu bano mu kitundu mwe bali, ate n'abalala balabireko bababuuze nti mwakikoze mutya, mugenda kuddamu mutya. Bwe banaababuuza Tujjaga abalokole bakitukoledde kinene. Bagenda kuwanika bbendera ya Kristo Yesu nga bagamba nti abalokole bwe bakibakoledde kinene eno. Katonda yabadde mwene ensonga n'asanyuka nkimanyi temusaba kunjiwa, mwebale nnyo mwebalire ddala. Bambi alina obusobozi. Bayibuli etugamba nti tuyambe abantu be tusingako, be tulaba nga gwe omusukkulumyeko tubayambeko. Tusobole okuba nga oba olaba olina ekyokulya, neighbor wo ng'olaba talina ky'olina muweeko, oba olina ekyokwambala nga neighbor wo olaba ali mu zaabituli muweeko. Tuyambeko. Ekyo Katonda waffe kyatwagaliza, okuyamba abantu be twali tutenga abanaku ku ggwe okusinziira level kw'oba oli. Omuntu gw'oba osinze aba afuuse omunaku gy'oli. Mu ngeri eyo mbeeyanzizza nnyo mwebalire ddala era nga nkimanyi kino kiwedde mu linnya lya Yesu Kristo akikoze. Amiina. Naawe gwe tweyanzizza. Kyonna kye tunaafuna nze nja kireeta. Kale mwebale nnyo. Obebi bamuyitaani oyo? Bamuyita Nakawukamase. Nakawukamase weddira ki? Eddira mmamba. Abaana ba mmamba bano ke kanyiriro kano banywa ku mazzi g'emmamba. Kale Ssalongo tukulamusizza, tweyanza nnyo tukyaza mu maka go. Katusabe Katonda aleete obugabirizi. Bwe tunaakomawo gw'olokoka, bwe tunaakomerawo. Amiina. Kale baabi mubeere bulungi. Mweraba. Kale Mukama bawe nnyo omukisa. Kale kye tunaafuna kye tujja okujja nakyo. Kale. Sawa tweyanze.